oli kukyenda kawumuzanya Tembe FM omuziki n'ebikuzimba akayimba k'omugenzi Katolo bw'amakati afuuse omugenzi kitalo nnyo kitalo ddala onalebo waffe bannalubaga bannange Lubaga South tuli mu nnaku mpitirivu buyonde sula salamu alaykum kozigwato oli werubaga walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndi werubaga taata ate gwe Katolo bw'amakukwatako nnyo kubanga mu mboozi zo zenzi zempulira waliyokko era gomesene ya bulaka etera kwambalwa bannamwandu anedda sebo taata gomesene ebeera y'abakungu bazi sinnamwandu sinnamwandu yekka wabula tugambe nti omuntu ofiiriddwa omuntu oba ogenda kuziika tulina kugenda nnyo mu ngoye za bulijjo zishanana ndowooza ne make-up twandimulese ne tubanga abapoliisi tebakkirizibwa kwekuba make-up ate ekyo kirala kubanga ffe abamu tuba tugenda mu nnyimba engeezo nga tumanyi tujja kusangayo bajja baffe tusangayo abasajja ba ex baffe kati ate ex akwataganirawa ne make-up akusinga naye ng'olabika bubi wabula omulumye ogenda mu nnyimba engeezo mu mwango ogumyudde kasiga bukowekowe kati kunze bwebumbuzeeko kwegamba n'abakutunuulye kati ate ffe tuli baserebu siri serebu nnyo nendi serebu muka katono muli okiwulira kati sinza kugenda mu bantu nga ndabika bubi omumwa gwe munene nemmogo kendeezaako ngutekako mwambadde sikimanyi mbadde manyinyi empumi naye era empubi era kale nayo kweri oli alhamdulillah kati olina okugenda ng'onyiranyirako ng'ebikuliko ebimu ebibi gy'oli obwa serebu bumenya bana ekitalo ekya honorable uweyiga okusanzeewo amawulire waka leero wabaddeko ne data ate nno mune sina data wabula nabadde nina firimu gyenda bakusanyuka TV naye maamu ekiro saawa zabadde mukaaga awo zigenderera zaadde ziweze omusanvu erulira mu nnyana teweewumula mwana muwala mukyala Luyinda mama Nicolo Solome akasenye wankulu kubonankubira yamala n'afumbirwa kuva dda mufumbe wa Luyinda ssebo mufumbo munnange ne Luyinda musaasidde kaakati no munnango kakana ng'akola ki nga nkubira nga ngamba nti wategedde Katolo bwama wafudde njagala kubuuza ebibuuzo nga 456 kuba gwe waliko ewa Katolo bwama ng'omukozi mukyala wa Katolo bwama omumanyi mukalo namulabako omulundi gumu nate namulabira mu holo wano ku Baati Valley bamunengeza na bulengeza ekitegeeza naawe tosobola kati kumwawula era ne bwe nagendayo luno ng'avudde mu ddwaliro baasooka omubika ogwasooka lwe yali ettaki mukalo leero omukyala saamulaba like yali munnakatemba oba omukyala nedda simulabangako omumanyiiko erinnya sirina nalimu lyemanyi bulidde bagamba ye ani simanyi abaana kuba yamuyitanga bebi Katolo bwama akwesa omukyala baaba n'abaana bennyini nabo tabamanyi badde tatera nnyo baleeta mu bivu olinako ku baana be b'omanyi nedda ssebo bannange naliko ewa Katolo bwama gwe nga ebiri mu kibiina kye mu gurupu ye mu Diamond Production gye nali mwaka ki osobola okujjukira omwaka kyajjukira n'emyaka giyise mwaliyo wagenderayo ng'ani naani abaliyo waliyo Betty Mpologoma Dolini Motiibwa omugenzi Martin Yangome omugenzi Machwet Nabiryo Rebecca Jingo Nva Nnungi Kapale ki comedian yali Kapale omulala Kapale wa nebayo Kazibwe Kazibwe Travis Dr. T. Yes, yalinga kunanga. Ni wabangayo Michael Kinene. Yabanga ku base. Aziza zinoonya. Aziza ziyonion. Azizi wadda bwatyo. Yali kuki yali ku solo. Solo chechi. Omulangira Suna. Mama. Yali ku base. Ekitegeeza mwe n'abasinga mwali wa Katolo bwama. Nze nasangayo basange. Abo bonna. Ogaanye ne misaki. Nedda ssebo yali avuddeyo banga tannaja awo ndowooza we babeerereyo nga Katolo bwama tannakola gurupu gye bayita Diamond Production abalungi kampumulemu kati nnyo wano temuvaawo nkomawo tugende mu maaso wangi ssebo tugenda mu maaso kaakati
beba abaaliyo benzijjukirako bamisa we nagenderayo ko naye nze okugenda kwange ewa Katolo bwama muzeeyise bata yali taliwo nga agenze mujjanjaba bweru n'osalawo ogenda okuba ekicuba okubeerawo nga sikola nja kuddirira nja kuddirira muko era bano olaba ttiimu y'omupiira nti bwe baba nga oba waliwo gye balaze abazanyamu ne babaleka bwe musigala nga temukola lihaso bannammwe bagenda okudda nga muluzinze oba okategedde nkategeera kazungu ninamu okay kati kyekyantwalewo Katolo bwama mbeereyoko namusaba busabi ebiseera ebyo yali manager wa Diamond Production baali bamuyita Keti Kavuma yali manager yaliko manager yes yali manager wa Diamond Production kati bwe nasaba engeri gye nali nti ndi mumanyi kati nali mumanyi mu byenkola ngera kubanze olonga wayimbadde enjawulo y'abafumbo yali tennaboba yali nali njimaze nali njiyimbye nzijjukira kati ng'abantu bamanyi era banjagala n'ebintu bye nali nkola byali birungi era bwe nasaba Katolo bwama yanga bavugambi jangu okole Bakatolo bwama baawa sijja kukulimba mwesanga mu kibuga nze nasanga gurupu ngaweeri olwedde mmeze okumeruka sijja kukulimba emyaka emituufu olina emyaka emeka kuba ndabye Katolo bwama afiiridde ku 53 kati njagala tutereeze ebyafaayo ebituufu nze nazaalibwa 1974 ate Katolo bwama ye wa 1970 kitegeeza abadde akusingako emyaka ena ndowooza oba oli awo oba nze nebba singa kantereke bulungi ebyafaayo byo kubanga wano wetulaga wazi 79 so kitegeeza olina emyaka 48 kyekiri ne ku ndagamuntu oba ekyo kyekyakkame ebyandagamuntu birala ebya passport birala nze simanyi ne bwe nabunga ebiri ku gundi kuki ku NSSF nabyo birala kati awo ne Misa Center ate kati ku NSSF ndoza alina emyaka 36 nga weetemanyi nze simanyi nakumanya lulenzi lwali lulungi olwali tunzijjako ani naawe ku balenzi bo omusajja lwali lulungi nnyo ni bwe nasala myaka omutima guga bannange omusajja lwali lulungi nga lumbuuza kaakati bannange bakuzaala nga meka amanya gagaddala bannange ng'olusajja lwogeza bulungi lulina amaaso gali awo galinga gag'obuyondo sula lwogera lwemoolamoola ne nga bana oluntu luno n'ogyokya embazzi endowooza beneefuuka eradde kangisale nengisala era ewa olulenzi olina 36 mu kifo kya asebo nno bawatemami 48 singa eze NSSF zituse kitegeeza oli mu 5 Katolo bwama obadde omusinga kati bw'oba oweza emyaka 4 gavumenti yasalawo ya haafu kitegedde kati senga nga tumaliriza Katolo bwama gwe nga munnakatemba munnabitone eyakolako naye bw'oba omunnyonnyola omuntu omunnyonnyola otya ku saidi ya Katemba tusoke ku saidi ya Katemba ye abadde musajja muyiiya ng'era muwandiisi wa nnyimba era zigabira abantu bangi nnyo bagabidde ennyimba omanyiko ennyimba ze yawandiikako ez'abantu oba abantu be yawandiikirako bw'aba teyaboogerako ye sijja kuboogera yinza okunyiiga yinza onnyiiga abadde muwandiisi ate abadde muyiiya ye muntu agamba kino nkyagala ekirungi abadde akiwana nti ekirungi ate ekibi n'agamba ekyo kibi si ye muntu eyekkiranya ekirungi n'ekibi agamba kale ekirungi no ekirungi agamba nti kyo kirungi ekibi agamba nti kibi kwegamba ye abadde ayatula kati mwab'embazulu ababiri mwakolagana mutya nga ndaba mulina bye byafaananya saamalayo bbanga ggwanvu namalayo emyaka ndowooza gyalinga ebiri ate muzeeyise batanadda ate no yali anemedde nagamba jasi nedda asigala kubanga yalinga mpita mulongo kuba nze kuva dda era nze nakityo era tewakato lyakala nnyo engeri gye yali kato amanyi okugamba gwe kano kaganda kange geno noonyeza ebyokunywa gweno kaganda kange bw'otuuka mu kifo munfunire ku luumu gweno kaganda kange uniform kuba nze natuuke ne bampa n'obukulu bwakulabira uniform kyekintu kireka kuva dda nga bakikuwa kuba ne wasebadda nakiwulirako kuva dda nga ndi muyonjo oba nfaayo okulaba nti omuntu agenda ku stage ng'anyirira nga nkyagala nnyo kane babukimpeera ddala mbeere nga nze ntereka uniform kati nga ngamba nti engoye zange nsanga ngolole gwe kano ngera mpita nnyo gwe kano era ne wiiki ewedde tubaire tugenda kukwatagana naye yaŋŋambye twali twamiitinze n'omukulu Senkubuge nga tugenda kubaako omuzannyo gwe tuzannya
era tugenda gutandika nga 19 ku Bati Valley. Abadde n'omuzannyo mpya sibujjukira nali nnyani ng'agenda kuteekamu. yesebo Abadde akuŋŋaanyiza kugamba bakulu banne bokka. bakulu banne bwe tubadde era mbadde ngenda kuzannyira nga mukyala we nga bwe nazannya mu Sebinaagiina. Wazannyako nga mukyala we? Nazannyako nga mukyala we mu muzannyo gwa misa kyekivulu kye yategeka kye bali batumiddemu omuzannyo Sebinaagiina. Ng'oli mukyala we? Abayimbi abangi ne bannakatemba. Abantu bamma kyebavadde bagamba nti oli ku bannamwandu. Ate naawe n'okugamba n'ofaananira ddala nga bannamwandu. Kuba nyambadde bbulaaka. Simanyi nayo ina engeri gy'otulabikiddemu. Kisiraani kye nnina saagalwa basereebu. Teri sereebu n'omu yali ankwanye. Waliwo abakiwakanya ekyo. Nze bampaayo 3. Siyinza kwewaayiriza. Abamu baafuuka bufuusi nga baakumala. Nze nina omuntu gwe nali neegomba nali ninda mu biseera bino mbadde ninda Kingisaha amale okugejjamu akule namuko. Kingisaha oba otukoze bubi bambi. Kingisaha nali ninda agejjemuko ate akule. naye alemedde mu kifo kimu. Nenjagala omwana wa Mubabbitu so omulenzi oyo nga naye mulinda naye akulemu kagejjemu. Mr. Lee. Oba yoyo ate kati nagundi n'amutwala. Ndi atatola Mr. Lee. Nali ninda akulemu kagejjemuko. Yagejja naye Mr. Lee byonna yabikola ayina n'akanyama. Mr. Lee atuuke nga Balamu. Kati kitegeeza omuntu alinga Balamu omukecula. Kati awo Balamu waali n'akusala mu maaso okecu oba omuddamu. Omukecu oba omuddamu? Mukecula. Ekikulu osinika. Nedda abadde manyi omuddamu. Balamu yali anjagaddeko. Na just kinzijidde bugizi. Balamu twekwanako kale ebyekito. Kuba twali tubaddeko abatofu embi ne Balamu oyo. Etwekwanako ebyaddala ne bw'omubuuza naye tetwasamba kapiira. Balamu ojo omubuuze yakoma ku ki? Omugambe nti nantuma oyo ddala wamma mwali mwekwanyeeko oba wali omukwanyeeko ajja kukubuulira. Mwakoma ku ki? Ebiseera bwe twakoleranga ennyo Nakivubo mu kisaawe. Awo Balamu yankwanira. Naye Balamu twerema. Ng'okyayambala erisiriiti. Eyo. Eva waggulu paka ku nantume, eva wansi paka ku nantume. Jase eyo siriiti simayina bwe wawona. Simayina kumanya era weebaze Mukama. Ate sebo nga wali olabikalabikako. Nakati nkyalabika. Omuntu at least yali akusalirako ennyaanya n'emboga embisi n'amala buyondo ebyo ebikuntamya ebyo byakumpisiza wano. Kakati tukombe wano. Era tukombe wano. Nedda obubaka obusembayo eri famire y'omugenzi. Wamma bana ekitalo nnyo kitalo ne bannakatemba mwenna mu ggwanga ne bannalubaga tufiiriddwa omubaka waffe. Mukama muwummuze mirembe naye bya National Theatre gye bagambye mutwala tetumanyi babi naasoboka oba tebiisoboke. Oba yalama ennaku oba wiiki oba nnaku 5. Ab'ekivvulu bakoze bati. Baani? Tomanyi waliwo ayina ekivvulu ku lwaki.